Bannakibiina kya FDC okuva mu kiwayi ky'e Katonga bano nno gye buvuddeko batandikawo ekisinde kyabwe oba ekibiina ekimanyiddwa nga People Power Front. Kino nno kyatandikibwawo okuvuganya ekyo kyennyini ekya FDC oba okukisattulula olw'ensonga nti baakirumiriza okubanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali yabawa ensimbi. Kampala TV 256 Kwena Muganange yasalawo kubanga amawulire gonna ag'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogajja wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256 awakola okusalawo kutuufu ate gwena atanaba kubanga osubscribinga nja kusaba okusubscribinga okoone kadaawo akanono kajja bakakuleetera notification singa wabeerawo eggulire lyonna lye tusobola okubeera nga tuwaniseeyo ate okomentinga naddala ku mulamwa gwe tubeera tulese kibeera ky'amakulu nnyo kw'oteeka n'okusharinga. Ojja kujjukira nti akulira eba eyali akulirako FDC kano Dr. Kizza Besigye yavaayo oluvannyuma lw'okwawukana mu ndowooza ne FDC ey'Ennajja Nankumbi nga kano Dr. Kizza Besigye alumiriza Nandala Mafaabi kw'oteeka ne Patrick Oboi Amuriat bano nno nga be ba FDC ey'Ennajja Nankumbi okubeera nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabawa ensimbi era ensimbi zino nga zibawadde kugezaako kwawulayawula mu kibiina ekya FDC wabula kano Dr. Kizza Besigye we yagwa mu lukwe luno n'avaayo n'abategeeza nga ye bwe yali takkaanya na nsimbi ezo ezaali zireeteddwa mu kibiina era yavaayo n'abasaba ensimbi ezo okuzizzaayo wabula bano nno abaabisambajja ne bagamba Dr. Kizza Besigye agezaako okubasibako amatu ga mbuzi. Kino nno kyatanula Dr. Kizza Besigye n'abamukkiririzaamu okuli Omuloodi Erias Lukwago, Ibrahim Ssemujju Nganda, Aaron Kaija, ojja kujjukira Wasswa Birigwa bonna baasalawo okugoberera kano Dr. Kizza Besigye bwe yasalawo n'agamba nti FDC ey'e Katonga agivuddemu. Kati nno bano baatandika enteekateeka zaabwe ez'okwetooloola eggwanga nga bagenda beebuuza naddala ku bawagizi baabwe ab'ekibiina ekya FDC ku nsonga ki batandike ekibiina beegatte ku kibiina kya NUP oba baddeyo mu FDC eri batabagane wabula amawulire gwe tewafuna abantu bangi baali babategeeza batandike ekibiina ekyabwe newankubadde agamu amaloboozi gaawulirwa nga gategeeza okuddayo mu FDC y'Ennajja Nankumbi basobole okuba nga bakwatagana kw'oteeka n'agamu okutegeeza nti okwegatta ku NUP kyali kijja kubeera kirungi nnyo olw'ensonga nti mu opposition essaawa eno y'erina amasannyalaze. Kati nno ajja kujjukira awo emabega nti Dr. Kizza Besigye we yavaayo n'ategeeza nti ye takyaddamu kwesimbawo kwa Pulezidenti bwa Uganda era nga yali wa kuyimirira mabega eri oyo banna FDC ab'e Katonga gwe banaasobola okuba nga basongako. Kati nno Omuloodi Erias Lukwago yasobola okuba nga yeewangulira omukisa guno okufuuka Pulezidenti w'ekibiina kino. Wabula amawulire agongera okuvaayo essaawa eno naddala mu FDC ekiwayi kino eky'e Katonga ekimanyiddwa nga People Power Front gategeeza nti omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda abamu ku bannakibiina oba abamu ku babaka abali ku ludda lwa Dr. Kizza Besigye baavuddeyo ne bategeeza nti bo balaba yasobola okutwala ekibiina kino mu maaso basimbidde Erias Lukwago bamusimbidde ekkuuli nga bamugamba nti bw'otunuulira Lukwago yakajja okwegatta ku kibiina kyabwe oba okubeegattako ate era bw'otunuulira Lukwago alina ebibiina eby'enjawulo gy'azze ayita ng'ebibiina bino tebisigadde nga biyimiridde. Kati kino nno abangi baakisuubidde nti bw'otunuulira ne Ssemujju ebbanga ly'amaze mu Paalamenti y'eggwanga Uganda afunye obumanyirivu obw'enjawulo so nga bo basuubira nti
Erias Lukwago ebiseera bye byonna awangadde nga ye mmeeya w'ekibuga Kampala. So ebimu abeera oba tebakkaanya nti aba abitegeera bulungi. Kati ate nno ne bagamba bw'otunuulira Lukwago ono okwerumaaluma kw'alina kw'oteeka ne bakansala naddala ali mu kitongole kya KCC bo balaba nga tagatta wabula ayongera kwawula bwawuzi. Newankubadde nga Dr. Kizza Besigye ye yavaayo dda n'ategeeza nga bw'ali emabega Erias Lukwago ate nga bangi naddala abali ku kiwayi ky'e Katonga Dr. Kizza Besigye ono bamukkiririzaamu. Wabula abamu ku bammemba abali mu kibiina kino oba ekiwayi kino bavuddeyo ne bategeeza nti beetaaga omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda okuba nga yajja asobole okuba nga yeesimba ku kyobukulembeze bw'ekibiina kyabwe kino oba obw'ekisinde naddala mu kalulu akagenda okujja 2026 olw'ensonga nti Ssemujju ebbanga lingi lyamaze mu kibiina kino nga structures z'ekibiina kino oba ennono gye bakkiririzaamu agitegeerera ddala bulungi ate okusingako Erias Lukwago eyakajja obuzi okwegatta ku kisinde kino. Kati no amawulire bwe gati we gakyaliyo kati bano beekyeyawuddemu nga Electoral Commission yakamala ogoba ekibiina kyabwe ng'etegeeza nti akabonero kw'oteeka ne langi oba kkala ze baasalawo okukozesa zifaanagana n'ebibiina ebirala ebyabasooka. So akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kabategeeza nti singa kabeera kakukakasa kibiina kyabwe kino ekya People Power Front beetaaga okukyusa akabonero. Jjukira akabonero ke balina kasimu ate nga bw'otunuulira ne kkala ze balina mulimu enjeru n'eya bbulu nga zino FDC ze kkala zeekozesa essaawa eno. So ge gamawulire okuvaako sayidi eyo tugenda kwongera okulonderera ddala ensonga eno. Gwe namuganange akyali Kampala TV 256 atannaba kuba ng'osubscribinga nja kusaba obeere ng'osubscribinga okomentinge ate era osharinge. Kankwagaliza olunaku olulungi siba bulungi weeraba.